kakati ngenda okutuuka eruwero ng'emmundu evuga ekuba era Chris Jones eruwero kyafuna abantu kyafuna eruwero nekifuna ekikyusa nekifuna nakasongo uno kyakusasula tekyampa zaalishonya eruwero ekikyusa netuva netugenda ekayunga bayita obukoloto ya zishonya eruwero kayunga nakasongola ngenda okutuuka nakasongola balakisi y'amagye yonna nga yavuddeyo nga bayimba kintu olimba terunakolebwa video balakisi y'amagye nakasongola jukira waliyo balakisi eno eyigiriza okuvuga ennyonyi nakasongola bonna nga bazze mu ndongo kulaba mundu evuge wali wati omulaba liri pazo atandise okweyubula tuvuddeyo mutuwaza Chris Jones komyo makindi mundu evuge lumu gifunye fuje cassette opangisiza ofude wa babije mu gundi odiro nga sinafuna era waliwo kyali wangu njagala bamuyita papadi kati papadi oyo ye musajja yasooka okujja ku ssimu yange nengamba sebo gyebali nti nze papadi tulina omwoleso wane Kasangati mbadde njagala ojja otuyimbe nengamba okay kitegeeza kati oyimiridde mbantu mwendi kitegeeza kati abantu bagenda kumpuliza kubi ebeeruweru nali mbuusabuusa nga mmanyi akayimba kakutteeyo nga luyo lwankusekula kakati ngenda ogenda Kasangati nalinya na booda omusajja yampa emitwalo 3 ate Uganda n'ogamba leero Mukama Katonda wange nengamba Mungu mugagga kakati nengende Kasangati nenyimbe mundu evuga abantu oluyimba nga baluyimba kati ate na zino zitandika okusituka zirandi road muwala wa chairman zimakindye buli kimu kiriya wali already mukoze video nesimanyi ngeri gye lwatambula era Mukama Katonda omuntu takubalanga mwamanyi niyo sijja kuzanyambwe nyimba zote zijja kutambula hizo zonna nyimba zatambula nga mbeera makindi nenga simanyi nti zitambula yes kakati ngendo okulaba na zino abantu bazaagala bwe malo bayimbire mundu evuge nga bato tukubire kiriya tukubire land road nengamba okay awo steady bitandise kakati awo ntandise okugula ebyambalo ebifaanana ng'amagye nguze engatto z'amagye awo nguze obukofiira bw'amagye mbweteekako nguze t-shirt by'amagye mu owina eyo kakati Lumumba mbiyambadde ndi ku boda obusirikale bunywa wakulekana obujja bunnondoola gwe olwaki oyambala ebintu bya poliisi oli w'amagye wankwatira wali wakulekana ab'emmotoka ne bavaayo abo abavuga tipa nga omwana mumutwala wa nga batandise okuntegeera eriri paze mundu evuge alina kwambala bwatu yayimbye mundu evuge mumutwala gwali bwagala kuntwala ku military makingi bunkuba embooko osegenda ngu lwaki nyambadde ebyambalo byaki byamagye abantu tebakuŋŋaana olowooza mwantwala ne bumugakale mutwale engatto ze naye mumuleke ne buntwalako engatto ne bunzijako ne t-shirt ne bubitwala kakati emundu evuge njekubye kubyawo ekuba video ngikola batandise okujja twagala kuteekamu senta otegera antowonya abantu b'ensi bagala alina kakati nange kyenakola ngamwe baboye mwagala alina mwagala ali bulungi ate bapromota be Uganda tebaagala kutandika batono nnyo neba presenter be Uganda batononya abatandika tebaagala kutandika kyokola bw'oba okola omulimu kubanga nze naliko munnamawulire munnamawulire yo yakola research ku kintu ekitamanyikiddwa ekintu ekyemunyisa abaana bangi bannamawulire rupi nafunako nnyo omukisa wano ku Salama Road tulina essomero lyaffe litendeka amawulire wa Pimpa promotion naye kati bwe natuuka ne ngamba abaana abawala nti naye mwe baana mmwe ennaku zino abasoma amawulire bwe mubeereyo nga musoma amawulire babalagira certificate ze mufuna babagamba buli anasoma amawulire agenda avume bayimbi omulimu gwammwe ennaku zino kuwumuka ati eyo gye musomera amawulire mu Media Institute babalagira mugende tewaliyo research ndala ze musobola kukola nga temwogedde kuba artist mulekere ababisomerera nga balupi abadde mu bayimbi kati gwosobola okukola research emala kuki kumuyimbi kubanga obakuliddemu ate wagenda n'obisoma kati bw'ogattako okusoma n'okubakuliramu oli mutuufu tuyimirire wano ku platform tukoleki twogere kuba oba omanyi byokola ki byombuuza kakati kwe kugamba obwana obuwala bwali awo naye bugaa ngenda ku nnyanja erimu okulinnya eryato mujje tugende nsuubira bw'okola research ng'oli ku mazzi ku nnyanja ewaliyo ebizinga
tebigendako n'abakazi waliwo ekizinga nga tekigendako bakazi waliwo ekizinga nga tekigendako basajja kakati singa ekizinga kino ogenda n'okola research nsuubira bw'ogenda ku tv nga sita basobola okuwa omulimu nti oli research olese ekintu ekipya naye tewali yalinnya lyato tewali naye bagambe waliwo omuyimbi ow'okuvuma era kyova obalaba ennaku zino era waliwo omuyimbi ow'okuvuma waliwo omuyimbi ow'okwogerako ojja kulaba abaana basinde bajja kufuna ki interview kakati tubaddeyo ku kyomanyi nti wali olandaze nti wali kati emundu evuga ekutte mu bantu tuzaako kyo kakati waliwo kyali wange bamuyita Stipamani ayiribanga neeraga kati ali mu ggwanga kati ali kulira Stipamani angamba lunabe kuba twabeeranga naye wa Bafana nga alina kiboko y'amasanso alina ne kolabo ne Bafana ate nga twayiribanga nnyo laga mu zijjamu session ebiseera ebyo kakubanga okumezaanze nansana n'oyo Victor Kamenyo kyali gyeronze yes Victor Kamenyo aba ayimba ku mizanze nansana mizanze amulaba zanze finest kubanga ffenna twakubangawo lagaawo mizanze finest ewa Jordan ajja akuba laapu ye nali nvudde bwayise nga naye avudde ekibala ekyo tebayitanga labamba mizanze labamba nga tukubawo buli lwakusatu naye nga tukubawo olaga sebo ng'ennyambala mbi naye ng'abantu batwagala ng'era nze bwe nninya ku stage enduulu eraya nze ndi bafefe busi basooka okubeera basita ye bafefe busi batiipusi zaabo bonna ne Kamenyo yansooka okubeera sita nali sinafuuka sita ne Kamenyo yansooka fefe busi bayimbi bangi abansooka ndowooza omuyimbi bafiiki fameka be bazze nga tumaze okuyimba ekituufu naye abo bonna bansooka okubeera basita fake fan bagundi batipusi kati Kamenyo badne ekyakugira Kamenyo akuba laapu naye nga takola ki talina simu kakati Kamenyo omusajja bamugamba oyo mizanzo nyimbidde bulungi mbadde njagala otwala enamba yange enkya twogeremu nga talina wakugisevinga nga talina simu Kamenyo nzijayo akasimu kange yangisevinga nangimusevingira Kamenyo talina bwe yandigye mizanzi kulayirira era Kamenyo ku success yenyinako party kubanga bwe bwakera ku makya yankubira naŋŋamba ekisajja kiri kye twabadde nakyo ekiro ekyakusabye namba plate nga ffenna endongo egaanye naye nga Kamenyo alinawo agawalagana mu nkoola nga nze sirinaawo naye nga Kamenyo yayinaawo atandise okwambalako obulungi ekikumba naye nze nga nkyali bwayise nzizeeyo bwayise obulamu bw'emakindi ate kati buwakanye kati onfuna bulungi awo nno emmundu yali tenagira kakati Kamenyo oyo ajja mizanzi enamba ye kumakyakera ku so tugende ku egundi emotoka ejita kakati Stipamani yankubira olwemundu evuga emaze okuba kakati Stipamani bwankubira nali nyanga boda kati nkubira New York mugamba tuvuddeyo ku mizanzi Kamenyo akwataganye nani n'omusajja naye bwe yayita yayita ntandika omukubira boyi wange nze yafata enamba nga takyayagala manya ndi fala kati ye yafuuse dasita alinawo sirina malala nze nafuuse eddomodongo ayajjukira munnaye nze namusindikira enamba ne mugaye enamba nagisevinza omusajja mukubireko bwe bakwatagana n'emizanzi nze nafuuka trash obula abantu balina nnyo disappointment nyingi Stipamani yankubira Stipamani yaŋŋamba yitako ku studio wange nakoze studio mwana jangu okubemu edongo kakati nkubira ki New York kinvugako boda yaman New York yali alina boda mugaja ntwaleko wa Stipamani etinda kati tuba twambuka wano kalenda tusanga omusajja nga alina benzi ataddemu omukazi enkuba ng'etonyerera bweti etukuba nga naye New York omwana abasajja balina emmotoka nga banyumirwa tuli ku boda enkuba etukuba laba omuyaaya ataddeko ekyana mwana wange we nafunira oluyimba lwagenda ogula emmotoka netandika okuyimba ku simu genda ogula emmotoka kakati bwe mmala okubufuna mbutereka ku simu buli kodingi kati tugende wa musikani muyimbiramu ebintu bingi kati bwe natuuka genda ogula emmotoka nange ayimba ekyo
yimba ekyo nembiyimbayimbawo mangu nembiyimbayimba jukira ntandise okweja akajaakamu tewali time jukira ndaba ndi ku producer Fala Mudongo nyo Mosikani katalinaawo ndaba tebigenda kunyuma kombe kaboyi kange ke kalimu omukisa mukama akablessing enyo ka producer Mosikani yako kavayo ku 32 munange kalina studio yako wano ku Salama Loli TikTok Roja yakalimbalimba Roja muferefere yakaferafera n'akamaliro obudde kalina studio ku TikTok wajita something TikTok Salama Loli kasajja katu ebivubuka nze mbimanyi mu industry ne bimalira abantu obudde obola nayiri bako nabyo mbimanyi kakati Mosikani akubira genda ogule mmotoka kubanja kubimikisinga kubaye Mosikani gwakubira oluyimba ganja kubimikisinga ate Mosikani era ngamba abaana bapukami yomu kuba producer abakuwa obudde kati mbiyimba mbirekayo Peter ngamba jango owulire na buleta bulesi flash yange namuga Mosikani nteera wano ki oluyimba video y'emundu evuga nje shootinga nyina ku TV emundu nagitwala ne bangamba tetujja duzanya video erimu amasasi damu gaddemu nze kyovola bamanyi galiri pazo gali mu bantu awo mu bantu bange wenfiira era gwe ne bwoba okola ki wakiri ku music ono nja kumutambuzanga nja kunga bwe nyambadde amakooti ng'ata video yange ngenda mu wiki kubanga eyo gye nava wino mu bizimbe eyo gye nafubutuka media yannonda bulunzi nga maze okola ki okwambuka so okuba emmotoka genda ogule emmotoka biki byewafuna mugenda ogula emmotoka ebyo bingi okusookera ddala tekikyavaawo ndi walinnyo ekyo kyaggu ekyo kye lyajja oli kagenda nange olwaleero luno omwaka guno noonya mmotoka lwa nsonga neebaza Mukama Katonda nti ng'ovudde omwaka 2015 mu kyasa kino bangi bakubye ennyimba naye teri yakubye oluyimba olwaliwo olw'amaanyi mu kyasa kino okuva 2015 yali ebbaala n'emmotoka bangi bayimbye babamanyi bazina okujja naye tewali yakubye luyimba lunene lwenkana genda ogule emmotoka naawe kennyini njagala ombuulire nga lulwenkana tuli mu kamera ogaye nti luno oluyimba olwali lugezaako yali kutama naye ate nalwo teyalutuuka ebbaala n'olwo mu kyasa kino okugenda 2 tewali yalukubye lwenkana genda ogule emmotoka kituufu bwe mba nkirimbye kubanza oluyimba lwagenda ogule emmotoka mpise ku mabooda mangi nga sirina visa lwagenda ogule emmotoka nayingira e Sudan nga sirina visa waliyo kirabyeko yamma nayingira e South Sudan nga sirina visa nakola bukozi bwendi bagamba yoyo w'emmotoka genda ogule emmotoka abasajja abasudani abadinka ebanga agenda oyo eriri pazo lunabe yama nkyovola wansekerera nnyo abantu abagana mbuli eri pazo ajja kutuuka abule ku maaso gantu kizibu nze ndi muntu w'abantu siri serebu ebyo byebyogera neŋŋenda nze emmotoka eyange nyina petrol station we nanywa amafuta okumala omwezi mulamba naye ng'abagampa abasumaali basajja abasumaali abasajja abasumaali nga ngenda ku petrol station ne bagateekamu amafuta jangu okole service mmotoka yange ne bagikola oluyimba olwo omala oddukuba abantu omanyi hit wogikola abantu bangi ebivulu bijja byasale kuba beeyongera neebaza nnyo nze mu Kampala siyimbyemu nnyo yakubanga ba promoter be Kampala they don't respect business mu Kampala kyobula ba promoter be bagifunyemu nnyo ennaku zino owulira simanyi Chapati Festival simanyi banatula kuleeta Kasooli Festival kati baba gezigezi bazze mu business otegeera bazze mu business kubanga ba artist tebali serious ba artist babeera mu kuzunga mabaala on free of charge kyovola ba respectinga nnyo abasajja ba band otegera omulimo bagufunyemu naye kati ffe abanyimba bino bye tuyimba leero abeera simanyi leero nagenze nenyimbira ku DJ gundi leero nenyimbira ku DJ gundi leero ndi ku DJ gundi leero ndi ku Wevu leero ndi ku Fame ekikotu wastage of brand yo gyonoona wemazeemu era nze liri pazo simba mu Kampala ne bwe nabeerera oba nenyimba n'oluyimba nga luli waggulu nze simba mu Kampala era kizibu nnyo era bw'osanga nyimbye mu Kampala mmanya oyo omuntu yampadde ssente ate yali respecteza omulimo gwange mu Kampala mulimu omuntu akubira obukubiza essimu n'agamba oliwa jangu onyimbe wano
mugamba oli mulwadde mugamba music wa Uganda akula lupi mulina platform lwaki tembuulira ensi ekituufu music wa Uganda agenda kula bw'atyo ofuna bulungi lupi tutulire omaze okukola hits ebisigadde music industry eno obuzibu obusanga wa tetujja genda kunyimba ndala because kasamba kaji kubi ebirevu kubi nyingi nali musiro ebigezo team people power temunkuba obucupa bana bawala mu badde kulujja ndeetera ddala ennyimba zisebagula neziriyo tezinafuluma mamirira yaman lili puzzle obuzibu abufunira mu business eno obuzibu nsinga kubufuna n'abantu batawa mulimo gwange kitiibwa okay era obuzibu nsinga kubufuna n'abantu kubanga nze ngamba ekitiibwa ky'omuyimbi kirina okuddawo ye protocol yange kwentambulira ekitiibwa ky'omuyimbi kirina okukola ki okuddawo nfuna bulungi obuzibu abantu bajja bagamba lipazo tayagala kuyimba bifulu byabwe okubya emmotoka abantu bakuba n'abatakuyamba bagadde obakolere obuzibu obujja wantu oyimbye ebifulu by'abasajja bagamba tewayimba nga bifulu wayimba ebifulu by'abasajja abantu bagala nnyo nti kuyimbira bwereere yaman omuntu nakugamba kakati ngenda kuteeka akalango ku TV naye sente ogenda kuzifuna ku so tutulire ovuddeyo awo ojja ebiseera konyumiza wali mu Film World Super ovuddeyo okoze oluyimba nkoze Lunabe music ogikola Lunabe music yali mbayimba meka oba erimu abayimbi Lunabe music erimu abayimbi yalimu Bakalusovi naye nga bomanyi abaana mu ndongo abamu tebatuula ate baagalaga ebyamangu Lunabe music kati erimu abaana bange abakozi abategera kyoyaga abakozi era ensejja so tunulye music ono alili puzzle gwenga omulaba 2019 olangirira abantu bavayo bagamba olangiridde okujjamu ekalisizo ekoki kyekikuleta mu byobufuzi ngendo ngebadde ekyalimu ebyobufuzi njagala tubeere bamazima Bobi Wine yagudde abantu amaaso abayimbi bonna yes Bobi Wine yagudde abantu amaaso kasamba lujje w'ebyobufuzi Bobi Wine yagudde abantu amaaso n'abalaga nti maani kisoboka otegeera ate ffe abantu betusinga okutya nga ate batutya nnyo ate ffe abantu betulowooza mbu baakabi ng'ate badongo nnyo nfuna bulungi netugamba maani bano bagayi balimba otegeera kati bw'otunuulira background zo n'omanya abantu bo bewakuliramu ebizibu bye balina n'olaba nga abantu bakwagala nga tolina bw'oli ne bakuleeta ne bagamba ne bawuliriza ennyimba zo nogaye kitegeeza abantu bano olaba banjagala nga basasula ennyimba n'okundaba ate okukwata obukwasa akapapulo kasula mu box kiri simple ofuna bulungi so lili puzzle ojja ku bwaki era weteesereze ku bwaki ngenda nzijja kubwa MOP yes kuweereza bantu ebiwandiiko biri bitya empapula ziri zitya atalina maanyi tagwa ddalu bw'oba tolina biwandiiko kubanga waliwo ebintu bye twagala lili puzzle tukomyewo dei nawe wennyini tuvudde ku mbeera y'okuba nti obuzibu ofunye embeera endala ejja ekibiina kikolebwa ekyabayimbi mu Uganda Music Association tuwulira sayidi erenda nti lili puzzle akoze ekiki ekikyo kijja kitya New Generation Musician Association kirimu n'abayimbi bangi tuli bangi era tunatuuza press conference mugenda kutulaba tetuwakanya naye ffenna twagala tuweereze waliwo ebintu byendaba tulina ebintu bye twetaaga Uganda Musician Association kyeteekeddwa okuteekawo ze semina ez'abayimbi yes kyerina okusooka okulwanako kyekitiibwa ky'omuyimbi okuddawo n'okujjajjawo ebyo ebintu byempulira mu kibuga simanyi bucket night simanyi bikini night abayimbi ne bagenda simanyi omuyimbi n'omusanga nga bafaani ali mu bafaani azunga talina na kyakunywa ng'abazze okudigida bakutte ebyokunywa n'osanga omuyimbi eno ali wa dijje bw'atakula bwakoonako kyovala nze nabiwona sigendayo ennyimba zange tezijjaayo ebyo byonna Uganda Musician Association erina bwe tuba twagala ekole erina okubirwanako ffe bitwali tugamba nti twagala kuteekateeka twetaaga omuyimbi okuba ne license obaadde okubye luyimba ki nga bwe tukusangamu ebyo ebintu ebitaliiko kusasula byebimalawo ekitiibwa ky'omuyimbi license yo tugisazaamu ngenda kunyimbira simanyi kakati twafunye obuzibu waliwo ba DJ ennaku zino abakola ku mativi oyo bw'oba tomufoolowinze simanyi nga togenda nnyo mukayimibokisike mbu tajja kuzannyira luki olaba endongo wa Uganda weraga kakati gwe buli omwana abeera mukwano gwo nze olw'okuba
sikufollowinga ku Instagram tojja kuzanya nyimba zange era ogenda n'obalaba nze mbalaba nnyo ku mativi gaabo kwa kawungezi yamaani gundi ono yahaze brand news tune yakabi kubanga amujajjatta amanye ekiro agenda mu binankani bye ekiro mu binankani bye ebyo kakati mwe abatagendayo ababeera mu kukola kyovolaba mu Kampala temuli ssente Kampala tubeera mu kuyimba leero n'oyimba ebweyogerere bwerere muzimanyi kati gwano bagula kyakunywa okuyingira kankuweeyo zino kakati ebyo byonna byetwagala okukolako oba okubyeyiti etya tuteekeddwa okuba n'essaku twagala omuyimbi abeere ne layisensi omuyimbi obusasulira mu ofiisi ya tukiri registered sebo tugenda kubayita abantu bajja balumba lilipazo okubya endongo abantu ne bagamba lilipazo kasera kuba emmotoka ebireefu n'ezisigadde ebigezo yagwa saawa zakakati omuyimbi agwa oba wagwa ekyo bakyogera kubanga nakuba mundu evuge ne baŋŋamba angudde nenkuba genda ogula emmoroka ne baŋŋamba angudde nenkuba ebigezo ne baŋŋamba angudde naye leero nkyayimba bebamanyi bebe omuyimbi tagwa bwe nali ntandika okuyimba ani yandaba ku lujjule nga mutegeeza bannaye njagala kuyimba mu mpembe kono gwomanyi binzi otegeera aba wadde omuyimbi gwomanyi byoge nategeeza ani nga nzija mu kuyimba ani yandaba nga nkokona ku lujjulwe lupi mukozeseza abaana ensobi baagala okufulumya vidiyo buli lunaku vidiyo za bbeeyi vidiyo eri mu miliyoni 5 naye ng'omwana sente zo taziyingiza mwezi kuba endongo yaffe endongo abagifunamu bamuze Ronald Mayinja bamisaaki endongo yaffa okuleka ng'okoze nganze kyenakoze nenkola Sabulembaga production nti tutembeeya ndongo yaffe tugenda ne Kasanda ne tufunayo ebisatu ne tuvaawo ne tweyongera emyanzi ne tufunayo ebina so obuzibu gwe ne Zahara Toto obujjawa saagala nnyo kumwogerako nali saagala nnyo kuddamu kumwogerako saagala nnyo kumwogerako alina ebizibu ate ensi ejjo mulamula naye obavuma ne babagoba ku TV gye bali bakola kyetugamba nti tufunye obuzibu ennaku zino amativi mangi era njagala ebimu ku byengenda okusooka okukolako nga ntuuse ekooki mu bwa honorable member of parliament coach ngenda kukola radio kati tukuŋŋaanye kubanga nze nali media nali presenter ensambye wa Pasato Musembera ku radio kakati ofuna obuzibu n'osanga nti amativi ennaku zino gawa abantu abali unprofessional era ku Sipaka TV bampita ne banneetondera Sipaka TV bampita ne bagaa tusonyiwe onatusonyiwa twagenda ne tulonderera buno obuwala busula mabaala ne tubuwa kati byebyo kyovo tusonyiwe kyovola twakoze eki kuba bo bali professional batuwulira lwaki ovuma omuntu yakukola ki onfuna bulungi bali professional bo kyovola babakola ki babagoba kakati nze kyenjagala okukola ngenda kukola radio ekooki abantu ng'abo abavubuka obudde bwe bamala nga bavuma abayimbi Zahara Toto bakafuko n'abalalalala abali unprofessional nga bamuwa omulimu ku TV olw'okuba abeera n'abayimbi bamuwa omulimu ku TV olw'okuba bamumanya asula mu mabaala abeera n'abayimbi obudde obwo bwe bamala tugenda kubawa emirimu ku radio yaffe Coach FM Zahara Toto bonna tugenda kubakuŋŋaanya tubazze obuzibu bw'abantu abo abagwa wrong information kubanga abantu abasinga boogera ku bayimbi naye tebabimanyi mulaba ayogera ebitakwatagana abamu balina feelings abalina negativity kakati abantu abo bonna kuba boogezi balungi obudde bwe bamala ku ezo platform nga boogera ebitakwatagana kubanga omuyimbi ne bwomwogerako tazza abayimbi bo omwogerako eno ye ng'akola ki sente zaali mu kuyingiza ate ennaku zino abantu bazibuse nnyo amaaso tokyayogeranga biri edda bwe bayogeranga ku muyimbi n'oyogera ebitakwatagana omuyimbi agenda ku social media naye kiriyalinga kati mbuwumbu oyogere ennyo omuyimbi omusuule tebikyaliwo byagwa kakati bwe tukwata Zahara Toto bano bonna bakafuko abo bonna abalonderera abo ne tubazzaayo kubanga ngenda kubatwala basome ebyobulimi n'obulunzi kati bw'olaba Zahara Toto ku platform zaabwe eyo obudde obwo bwamala ng'ayonoona obutagenda kuddambula mu bwe singa tumutwala ewaffe kooki nga tumusomesezza bulungi ne tumuzzaayo okulima n'ayogera ku byobulimi n'obulunzi buli lunaku nga bw'akikola ku platform yeeyo kwali
eyo volongoto oyo kuyiyiza obudde obwo n'abukozesa okubuulira abantu ebyobulimi n'obulunzi waffe kooki nga tumutendese bulungi tolaba nti abakooki bajja kulima bulungi bakulaakulane tujja batwala byobulimi tugenda bakuŋŋaanya so nga tutuka liri puzzle bubaka kina project kyempya zolina okusookera ddala njagala okwebazanga mmwe abavubuka mmwe bamusudani lupi ku platform zammwe zonna olaba mulwanye nnyo bambi lupi nakulaba ng'ojja n'okavalinga abayimbi nga bakola video olina omutima gwa music wa Uganda ate nga tewali yamaani ng'watali yadde coin so nja kukwebaza nnya omutima okubanga abantu tobawa negativity obulamu bwo bwonna bw'omaze mu music obumaze mu kwewaayo kulaba nga music wa Uganda agenda maaso weewaawo waliwo ennaku zino abatandise okumwonoona bano abavubuka badde enkola ku ma TV abo abatwala abaana abayimbi nga bwe baagala buli lunaku ne babazunza mu mabaala owatali yadde ekikumi nze era tekyovolaba sirina nnyo butakanya mbeera mu kwekolera nyina bandi yange sabula embaga era abantu baba bagirabye eyo batuwagire tulimu ne muganda wange topiki bopafambo n'abaana abawala abalala tugenda kubashepinga tutandika okubalukuba ku lukoba nje nebaza nnyo buli muntu akola okubaako kyateeka ku music wa Uganda mu mbeera ennungi abawagizi ba liri puzzle bino ebyobufuzi tubiyingira naye ndongo tukyakuba ennyimba zikyajja buli kimu kikyajja so nebaza nnyo buli muntu alina ettufaali lyateeka ku music wa Uganda abawagizi ba liri puzzle oluna benna gye muli bakama bange bassebo ne bannyabo Mungu yayinza okubansasulira project empya nyina oluyimba baluyita Kyaddondo yamaani lufuluma Kyaddondo lugenda kufuluma nyina oluyimba jjukira nga lyova ne palaso bidi egenda kufuluma nyina oluyimba obuzibu kubava ku keeki yamaani abaana abalya bu keeki bamusudani baga palaso ne keeki ajagala nnyo gwasinga okugirya oyindako bagisale ng'agisooberera keeki yadde tebaginaabisanga lusi kirungi jjukwasaamu ngalo keeki jja jjukira keeki Kyaddondo Sebaabulanyi oh my god sitooka ejjudde masanyu ga bulangiti ate bulaka omuyimbako ddi yali masanyu ga bulangiti so enyimba nyingi zonna project zijja tagetinga nnyo ndi muntu w'abantu saagala nnyo kweta serebu ekigambo serebu kyafa serebu ate ng'oli mbabaala buli lunaku baddebakuza simanyi leero tugenda kuyimba Moddaaka nayiti ivo nayiti nyonyono nayitipazo wabbeeyi nyo tozola tosobola binkwatiramu ebyo so 2019 of course session 1 of course embozi teyinza kugwa yali pazo mbozi ebadde nnene ne tujja kuba tumweyongeza in a while ebadde part 1 y'obulamu bwe gosobola otegeera avuddewa naawe omuyimbi ali atandika as struggling otegere teba byangu sajja akunyonyola asulako mu ddiiro tuzeke ewasi papa so mu bifo ebyenjawulo naye n'abantu nakulwa leero akalala akatalekeka buli muyimbi alwana ennyo okulaba ng'ekitiibwa kya music wa Uganda kiddayo entalo zino zonna zondaba nwana n'abantu oluusi kubanga bawa abantu obulimba abamu kati nga abamu bagula ne fote gyagenda akwonoona so entalo zino zonna zolaba nwana ekitiibwa ky'omuyimbi wa Uganda kiddewo so kati nammwe abayimbi abeemalamu buli kimu ne mugenda ne muyimba newatasaana kyobola liri pazo tayimba Kampala sibeera nnyo mu vulugu oyo ngatuduka liri pazo abantu kufiri nyimba zonna zetu ene feel akapera kwe nyimba kuna watu bategerea tanisi balichaza MP2B ne music muyimbi okay timugenda kunvuma kuba nkutte waluma naye nga ge mazima geetaaga okwogera mwoza miyembe gyengera jjijja vunda kabeere vanira yeetaaga atundula ebyedda byali abazadde bakusimira n'ennaku zino weekyuzingira bana bawala muva ddi ku lujja bana bawala muva ddi ku lujja mufumbirwa ddi muveeko ku lujja naagala enzite mudibira ku lujja lupi wava ku lujja sinaba naye tukyanoonya mpolampola kulika n'okuwaja wazaala nazaala omukyala mutumireko omukyala wange omulungi naleeba Patricia Jones mukyala wange mulokole yakoze kyaki kyaki ekisaidiki ekyaki era tujja kuba tubayita yakoze kyaki tweyanza nnyo yawadde omukulu liri pazo okuva mu Sabula production balunabe music Sabula embaga tulina ekibiina kya band tugenda kukyala ate lunabe yavuddewo lunabe weeri abalaga mafiri bino nfaafaagana n'abazaala toto awo tuba mu lunabe kuyiriba
ndo kyankooke tulina n'oluyimba yalinnye y'amagye andi bubi nange semuli bulungi yalinnye y'amagye kakati awo tuva mu magye ati ate musabula embaga tubeera wano nali muziro awo tuba mu live band lukoba ebigezo katumira ku bantu bange ab'ebulaaya abantu bange ab'ebulaaya banyumirwa nnyo interview zange omusajja gwotunyumira so abantu bange abali mu diaspora mu Asia mu America mugundi mu states zonna Dubai Abu Dhabi wakuba bandisappointinga nnyo tebamanyi kudigida ebalimba nnyo batwala abayimbi abatalina ndongo anti kati bo bambi engeri gye batali kugulaawo walalinyeko ku nnyonyi liripazo saagala kuyimbira ngoye zijja naye bw'ojjango ngamba ngenda kulinnya ennyonyi nyimbira ngoye tugenda tukolereyo shopping lwaki onkolera shopping nga Harmonize wamuwadde $3,000 nange mpaayo $5 mpaayo $1,000 kyekyo kyetugaa nti ekitiibwa kya music wa Uganda kirina okuddawo kyambuke nze wali omunywanyi wange ne sente gyonna ku 3 yalinnya ennyonyi ne mukaaga kati sente zewakomyewo naawe nagamba wa saafunyedde 10 ne tikiti nze yagyessasulidde yabadde South Africa promoter yamuduseeko kakati nga nze ngenda mwoyo volongoto so njagala abantu bwe bali babantu te Bulaaya nga nange mmanyi ng'omwana omuyimbi w'e Uganda eba exporting ze bampaddeyo kaki nange kale bampeeyo $1,000 naye ebyokuyimbira engatto n'engoye disappointinga nnyo kyova olaba era n'abayimbi be batwala bakebera kuno ku social media abayimbi abakabi David Lutalo ayinza n'okuba taweza 5,000 muki ku Instagram naye bakusimbewo naye owulire endongo ku Instagram tetuweza n'abantu nti tufuna ziwanuke naye bakusimbewo naawe ayeetalaga muffin tukube endongo y'olukoba olabe kyenkukola of course channel ya feno abantu streaming live okuba mu bitundu by'eggwanga by'enjawulo tubeebaza nnyo kuba ntumbaddeko tujja kuba tuyongeza liripazo Metro FM sawa ziba musa mpaka 9 countdown kinyimbe zizokuweza kabe yabike mukulu oyo kyali nnyo ne musajja wange akwagala nnyo omuyita Nambalis Uganda ngamba Salongo mwagala nnyo tukola ne countdown Sudan tuba naye Sane naye badagala sirwanga bakoze bulungi omulimu gwabwe bapresenta bakola bulungi Mukama aba blessing man